Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olwaleero njagadde mbalaga eddagala eryo, njagadde mbalaga essere wamu n'ekitonto naddala mmwe abatawaanyizibwa obulwadde bwe bayita obwa alusa beera ng'otunuulira eddagala eryo ligenda kuba likuyambako okusiikira ddala ssere oyo mulungi nnyo ku mmwe abatawaanyizibwa obulwadde bayita obwa alusa. Ssere ono osobola omukozesa ne waaba yekka akolera ddala bulungi nnyo, beera ng'omutunuulira mufune obeere ng'omufumbako obeere ng'onywako. Ssere ono oba nga gw'ofumbye yekka ssere naddala ggwe nga alusa zikusumbuwa nnyo, oddira nga bw'omulaba yenna mukuuleyo mu ttaka omwozeeko bulungi omutereeze, teeka mu seffuliya, teekamu amazzi, tokosa. Bw'olaba nga tokosa akaseera akawerako mugye ku kyoto muteeke wansi, muleke awole asigale mu kibuguumirize. Newabeera awoze tekirina buzibu, kati beera ng'onywa ku ddagala eryo. Ssere oyo ajja kukuyamba ng'obadde omufunye yekka, beera ng'omunywa, beera ng'omukozesa ajja kukuyambako. Kikulu nnyo osobola omunywako wano ku makya nga tonnateeka kintu kyonna mu lubuto, ajja kukola bulungi nnyo okumunywako wano ku makya nga tonnateeka kintu kyonna mu lubuto, beera ng'onywako ekitundu ky'ekikopo. Era ne wano ng'ogenda kwebaka naawe beera ng'onywa ekitundu ky'ekikopo, ne makkati mu lunaku makkati era osobola okunywayo ekitundu ky'ekikopo, beera ng'onywa ku ssere oyo agenda kukuyamba okujjanjaba amabwago ag'omunda. Kwegamba gwe atawaanyizibwa alusa tunuulira nnyo ssere oyo. Kati ssere ono ate osobola omugattamuko ne ku ddagala lino lye bayita erya kitonto nga bw'oliraba. Eddagala eryo liyitibwa ekitonto, ekyo ky'olaba nakyo osobola okigatta mu ssere n'ofumbira wamu n'obeera ng'onywa ku ddagala eryo. Era nga bwe nkugambye, naye ng'ekikulu kya byonna ssere nga ssere yeemalirira. Osobola omukozesa bulungi nnyo gwe atawaanyizibwa alusa, ekyamazima ne zibeera nga zikkakkana bulungi nnyo. Beera ng'otunuulira ssere osobola omufumba obufumbi, osobola okumusala n'oddira obukoola obwo n'obusalaasala ng'enva endiirwa, era n'obufumbira mu nva ezo endiirwa n'obeera nga obuliira mu nva ezo. Oba osobola omukolamu ensaano, osobola okukolamu ensaano eyo n'obeera ng'ogiteeka ku mazzi agookya n'obeera ng'onywako mpolampola. Kijja kukuyamba. Mutunuulire nnyo ssere mwabayina obulwadde bayita obwa alusa. Bw'oba osobodde okufuna ekitonto olw'olumu osobola ogattamu ebikoola by'ekitonto ebyo, nayo birungi nnyo kuggwe omulwadde wa alusa n'obeera ng'obifumbiramu. Bwe kityo bwe kiri, njagadde mbeere nga ndibalaga libeere nga libayambako. Ekikulu tunuulira ssere oyo ddagala nnyo kumwe abatawaanyizibwa alusa. Bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.